tutandise n'entiisa nga bw'olaba omusajja oyo ayina emmundu ogiraba atambula nayo oyo yennyini dduuka yamuwambiddeawo kakati omusajja ono yazze emisanateke olaba nannyini dduuka emisinde gyakozesezza n'abuuka n'amuggalira munda omusajja ono nga tali yekka ng'ali ne munne bamaze okujja okubba engoye kakati nga bw'olaba mukwano gwange mpuliriza misanateke mu kibuga Kampala omuntu ajja n'emmundu ne bajja mu dduuka lyo ne bakutunuzaamu ku mudumu gw'emmundu nga bw'olaba kakati abantu bano kabadde kamaze okubeera nga kabajjutuka basanze omugezi awedde emirimu olwo nga bamaze okubeera nga babaggalira munda kankakudiremu katono olabe kakati wano ng'amaze okumuwamba n'alingiza lobateri yajja emmundu ogiraba kakati ono kye yakoze bwe yalabe beeyongeddeyo bati n'abuuka n'asika olugi bw'ati omulundi gumu n'abaggalira munda kakati wano embaga n'etandika mu mbeera eno mukwano gwange mpuliriza nga tukyagenda mu maaso ne Uganda okubeera nga tulina okubeera nga tugikyusa njagala omanye nti ebigudde ku kabaka bitiisa bino byebigudde ku kabaka bitiisa bulijjo nkola video naye eno yanja njagala ompulirize mukwano gwange n'obuwombeefu wabula kankusabe video sooka ogimpeera ekigalo ekigudde ku Ssaabasajja e Namibia ampuliriza mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabirwa Maneya ne Emye okungwale mental health facility eno gye yabadde yatwalibwa okubeera nga munnange ajjanjabwa mbu omutwe kaakati ono yamaze dde okubeera nga mukwano gwange amawulire nga gamaze okubeera nga gakiraga mukwano gwange omukutu ogwa Big Media Uncensored News gwamaze dde okubeera nga gukiraga nti Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'abantu okuteekawo pressure mu ggwanga erya Germany eggwanga erya Bungereza ne mu Uganda mwennyini kaakati ono Kabaka basazeewo kumujja e Namibia mu ddwaliro erya Okongwale ne bamutwala mu kifo ekitannaba kubeera nga kitegerekeka kaakati nno mukwano gwange mpuliriza nga bwe nnakunnyonnyodde nti abaka abakulu ab'ebika babadde bamaze okubeera nga basalawo nti bo bagendagenda balabe Ssaabasajja kati enteekateeka zino ne wabaawo abazirinnyamu eggere mu lubiri ennyininyini emmengo kaakati bagenze okulaba ng'abantu bakutte wansi ne waggulu ampuliriza amagezi ge basaze kwe kujja Ssaabasajja Kabaka mu Okongwale mental health facility eddwaliro lino ery'Abakataala tewamanyiddwa wa gyagenda kubeera nga ateekebwa kaakati no mukwano gwange Ssaabasajja Kabaka amaze emyezi 2 mirambirira mu ggwanga erya Namibia ng'ali eyo mu ddungu njagala omente ekifo kino kye bamuteekako kiriko ekazi 15 era nga mukwano gwange ampuliriza Ssaabasajja Kabaka wagenda okubeera nga atwalibwa oba we yatwaliddwa ampuliriza nange sinaba kubeera nga amanya naye nga kiteeberezebwa nti baagala bamutwale mu kifo abantu batasobola kubeera nga batuuka mu kifo ekimu mu Afirika kubanga e Bulaaya we bamutwala wonna tosobola kubeera ng'oziyiza abantu okubeera nga bagendayo kaakati amagezi ge basaze kwe kubeera ng'ono bamukukusa bamugye wano mu ddwaliro lino erya Okongwale mental health facility ampuliriza bamutwale mu ddwaliro eddala lyonna mu Afirika njagala ogigende nti eggwanga lino erya Namibia liri mu makkati g'amawanga wano agamanyikiddwa nga Angola Mambuka mu Eastern balinayo Botswana wansi waliyo South Africa ate no mabali waliyo Ocean Nambirira kakati no mukwano gwange Ssaabasajja Kabaka twongere okumusabira bamugiye mu kibuga Wendi Hoko ekya Namibia ne bamutwala gye batannaba kubeera nga bategeeza era gye tutamanyi njagala nnyo omanye nti amawulire ebiseera ebisinga gagenda okufuluma nga bano bamaze dde okubeera nga bakola ekintu kyabwe naye nga pressure evudde ku bannayuganda gye babadde bataddewo Ssaabasajja Kabaka okubeera nga bamugjawo kati mu mbeera y'emu ogenda kulya n'okulaba ekigudde ku Sseggona bamugiddeyo emiggo bamututte talinnya abalonzi be kaakati bino bujjo betubagamba ogenda biwulya omukyala maidwa nga Honorable Abeti Nambooze Mukono ate naye ali kirala kaakati ebigambo ogenda kubeera nga obifuna lwaleero naye nga sinaba kubeera nga neeyongerayo gwatamanye nti ensi eno tulina okugikwasa Bobi Wine njagala osooka otule owulize obubaka buno obwa Bobi Wine video sooka ogimpera ekigalo tugenda kusimbula omulundi gumu ffenna nga tuvudde mu bubaka buno agenda yayogera agenda alongside Ivan Pro olw'ebikolwa by'endaba agenda ebyakola ndaba agenda atayagala Bobi atayagala Bobi atayagala Bobi atayagala Bobi etuye atayagala Bobi atayagala Bobi atayagala Bobi atayagala Bobi etuye zematiro mu Bobi kana kalunu nkuwadde omunono zinzudde yegwe kyagulanyi kwentamidde tubadde tunoonya omununuza tutase Mungu atuwadde kyagulanyi totabudde amaaga bafiira musanya omulimi tafuna ne bwakazana emirimu
mwana wani tevambi kwasa Kyagulanyi enkyukakyuka mu Uganda empya batwalwana twakowa kalya dada kadada tevambi kwasa Kyagulanyi atayagala Bobby die atayagala Bobby atayagala Bobby die atayagala Bobby etuye atayagala Bobby die atayagala Bobby atayagala Bobby die atayagala Bobby etuye buli kintu n'ekiseera kyakyo nazino bulujamala n'akita bitandika byokya bino byakugwa byokya amulera mampuli kabonero bukumye obusinga yefe naga muntu twebereremu enkyukakyuka mu Uganda empya atayagala Bobby die atayagala Bobby atayagala Bobby die atayagala Bobby etuye atayagala Bobby die atayagala Bobby atayagala Bobby die atayagala Bobby etuye atayagala Bobby die atayagala Bobby atayagala Bobby die atayagala Bobby etuye atayagala Bobby die atayagala Bobby atayagala Bobby die atayagala Bobby etuye. Kakati mukwano gwange mpuliriza kankusabe n'obwombe firino soko jimpere ekigalo olwo tusimbule omulundi gumu bwobanga oli mpya mukwano gwange eno ye AKTV Media mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka omukutu ogulwanirira omuntu wa wansi eddembe lya Munnayuganda. Kakati no mukwano gwange mpuliriza amawulire ga Ssaabasajja nga gamaze okubeera nga gatugwa mu matu nti ono agenda kubeera nga akyusibwa okugibwa mu ddwaliro erimayiddwa nga Okungware wali eri mu kibuga ekimayiddwa nga Windhoek e Namibia atwalibwe ewatamanyiddwa ng'eno teri Munnayuganda n'omu agenda kusobola kubeera nga atuukayo. Ekigendererwa mu kino okusinziira ku gava Emmengo galaga mbu Ssaabasajja mbu baagala abeere mu kifo yekka mbu awummule mbu kubanga ekirungi mbu agenza akuba ku matu naye ekyebuuzibwa lwaki wabanga agenza akuba ku matu tewali muntu n'omu yali agenzeyo kumulambulako kabeere mayiga yennyini kabeere Nnaabagereka ate amawulire agava ku Nnaabagereka ampuliza nago gatiisa ogenda kubeera nga ogafuna mu katambi kaffe akaddako lunaku lwaleero. Omubaka amanyiddwa nga Sseggona nga bwe nkunyonyodde bamututte talinnya bamututte ne Namugisi Mufungize abantu bo mu Busiro East ebigenda maaso abantu babirabira ddala kati mmaze okubeera nga nkakasa ogenda kulaba obutambi ng'omusajja ono muyinza n'okulowooza nti si ono gwe baalonda ku ntwala gye bamututtemu oyinza okugamba nti si gwe baalonda. Ampuliza ntambula na Haji Miti n'agamba nti musomi wa Ddwa Kayingo nga bulijjo era ennamba eyo gyolaba ku screen esembe ya 15 gy'oba okubako ya Haji Miti ng'olina embeera ekulemeredde ekusumbuye gezaako Haji Miti akusomere ku Ddwa kyokka ng'eya WhatsApp eyo gyolaba wansi 189 AKTV Management kwoteeko oluyimba lwo endowooza yo n'okuwabulako olwo management baba bajja kubeera nga bakuddamu mukwano gwange mpuliriza. Kaakati nno njagala olaba akatambi kano Honorable Sseggona akali amaggwa ono yavudde olunaku lwabadde lwakuwosa jjo n'akakasa ensi n'agamba nze sijja kusayininga kubanga bye muŋŋamba okusayininga twali mu Parliament ne tubiyisa ffeffe nnyini n'abo ababaka abasayininga bawuuta babuyabuya. Kaakati ono n'atandika okubeera nga avuma era ali ku mukolo ogumu n'agamba Bannayuganda baamulonda sijja kusayininga kye mukola mu kikole. Kaakati n'abantu bamuviridde mu mbeera ampuliriza wali eri mu bitundu by'emaya ne bamugamba tuyinza n'okuyisaamu MP essaawa zino kubanga ffe bakama abo ekisooka owooza olwanyisa Mwami Museveni naye ate ebbanga ly'omaze ku bukulembeze kuno ogenda mu 20 kumpi Mwami Museveni agenda myaka na kumbi hafu ya Mwami Museveni nga naawe olemeddewo. Kakati tukukooye genda tuviire tunoonyeyo omuntu omulala anasobola okubeera nga ategeera ekyokubiri walya musajja gwe walya tukumanyi bw'obanga tewalya lwaki okolagana n'ababbi. Kakati ono wabaddewo ne Thamasias Walukagga Mulumba yagezezaako okubeera nga awooyawooya abantu naye ng'omubaka Sseggona akali amaggwa ampuliriza babadde bamaze okubeera nga bamutaamira katono bamugajambule bamugye mukwano gwange mu mbeera ze. Kakati nno abantu ebintu babira bigenda maaso esente ezaalibwa ampuliza mu Parliament kaakati zino nga zezaavaako kagumba wegogwe era zikunamiza abantu bangi nnyo betwalowoozanga nti bano balwanyisa nguzi ebyaddaladdala kumbe bano be bamu kubalya enguzi era tebayinza kubeera nga bajoogerako batya n'okusayininga. Kati njagala olabe abantu b'e Busiro kye baakoze omusajja ono amanyiddwa nga Sseggona tusimbule omulundi gumu.
nabona okwata video mistake ngeze kona sika wetanga zitakene kumukutukuza chiyingi kose yeye bekona yes bekona awakoma Museveni agenda mu kisanja kyafuna atuleke nayogera n'abakangakanga temumanyize mubaka wa mama bwe twamuwa obubaka twalisa musango atuleke njogera nga mwogera nze mubaka wammwe olwo kabaka atuleke twakowa tumuwadde twali tekutamuwadde akagaba panado owataano lwaki agende sekona kakati nno oyinza okulowooza nti oba abantu bano waliwo yabadde abaseetinze okubeera nga boogera mu nsonga zino oba okwogera ku nsonga zino eza Sseggona akali amaggwa nga bwe bamukooye era ng'ono bamulumiriza nti ababaka bonna baagulaze ambulances ne baziwa abantu baabwe naye ng'ono kye yakola yafunayo ki ambulance ekikadde ekivundu ekitasobola na kumuvinga kuva mu kifo kimu kudda mu kirala kye yawandiikako ebigambo nti ambulance Busiro East n'akiteekawo ne kikuwama mbu kati kisobola dde okutambula mbu kiri ekigenda na kubeera nga kimaamirwamu nkoko ono bamulumiriza nti yadde kapanado yadde okubeera nga abaawo mu mbeera abantu bamwetaagira ono talabikangako yadde n'akamu kakati bw'ogattako ku ekyokubeera nga yaganye okusayininga eri ssente ezabbibwa bampuuga ffenna tukimanyi nti omusajja ono n'empuuga balinnya mu kimu lwakuba nti ono yeeyisaako naye kyaddaaki amaze n'asesema entula ono abadde atulimba nti tazirya n'agamba tajja kusayininga olw'okuba mubbi munne ye yabba kakati ono ebigambo ne bimukalira ku matama kakati nno mu mbeera eno mukwano gwange mpuliriza oyinza okugamba nti abavubuka bano buvubuka wabula ono yabadde ne mu kidaala kyonna nga bagenza okuziika wali nga bwe nkunyonyodde emaya ekidaala kyonna ne kimulemesa n'okwogera eyayimuse bw'atyo okukwata omuzinalo ne bamugamba genda twakukoowa ekyokubiri walya tetukusindikangako kulya tukukooye musajja gwe genda ekidaala njagala nsooka enkulaga ku katambi kano ng'omusajja ono ali mu kidaala ewabadde abakazi abakulu abasajja abakulu ab'ebitiibwa abakadde bewandirooza nti bandimuwolereza bonna nga bagamba ekigambo kimu walya genda twakoowa ate nkomewo kakati nno mukwano gwange atambula ne AKTV webale nnyo bali ddala mikwano gyange mwenna bali mu ggwanga eya USA abateekawo kiscreen ekinene sayizi 7 ne mwetegereza AKTV media mwebale nnyo mwebali ddala okubeera nga ekigambo kino mukitadde ku level endala n'okubeera nga mwagala nnyo Uganda musobole okubeera nga mumanya ebifa mu nsi yammwe wadde nga mwe muli mu Bulaaya muli mu mawanga g'abakyeruppe kaakati no mukwano gwange ampuliriza nkugambye nti mu katambi kaffe akaddako ngenda kubuli ate embeera eguddewo ku Nnabagereko ono lwaki tafaayo ku Ssaabasajja lwaki yafuuka kyesirikidde era ali luddawa biki byakola lwaki tulwanagana ffe kango ono n'abalala bonna ab'olulyo olulangira baasirikadde kakati ogenda kubeera ng'obifuna ampuliriza ogenda kakasa nti mukwano gwange ebintu tubisima mpaka wansi ku ntobo ate ne tubikuleetera kaakati nno Sseggona akali amaggwa nga bamaze okubeera nga bamulemesa okwogera njagala okimanye nti entabwe yonna yava ku mukolo ogumu ono yennyininyini Sseggona akali amaggwa gwe yaliko n'ayogera ebigambo ebitayita mu kamwa ng'omusajja akiikirira abantu n'ayogera ng'alengezza abantu n'ayogera n'ebbogolye nga bwe mumanyi n'ayogera nga yeemiima ng'akuumira ng'alaga nti ye mukama w'abantu bano be yalonda abantu balumiriza nti ono buli walaga awoza kimu nze mukama wammwe nze mubaka wammwe ng'alinga agamba nti yasooka okubeera mubaka mu Busiro East tewali mulala alimuddira mu bigere kakati nno abantu bano yagenza okujja ono nga bamwetegekedde kubanga baamulabako era ku mukolo ogumu ono ng'ayogera ebitajja bulungi nsa ng'era gy'ali alaga nti ye yatuuka yamala kakati nno yagenza okutandika okubeera nga ayogera abantu nga bamwetegekedde dda ne bamugamba totawaana kubikkula kamwako musajja gw'omu ku baalya twakukoowa tugoba minya ate ebikere bisembere twakoowa mwami Museveni kakati naawe ogenda mu myaka 2 ate otugamba nti olwanyisa ye ate nga naawe otwesibyeko kakati totawaana kakati nababaka nga bano abatandise okubeera nga mukwano gwange abantu babaŋŋoola babayisaamu agengege kakati batandise okubeera nga batya n'okugenda ku mikolo njagala okimanye nti ababaka bangi nnyo tubamanyi tebaasayininga era lisinagikwadde mu
butambi baffe obweggulo n'enjikuwa yabaka kumpi 19 nga ne Ssegono akali amaggwa yabaddemu ali mu lisiti eyo. Kati njagala nkulaga ebigambo bino gye byava. Omusajja ono yagenze okujja ku mukolo ng'abantu baabiraba nga yabyogera n'ayisamu abantu amaaso n'abalaga nti abalengeza ng'abalaga nti tebalina kye bali ye waatali. Kakati ebigambo bino we byamuviiridde abantu ne bamunaabira mu maaso era ng'ono yandifundikira nga takomyewo kubanga n'amawulire ag'omunkubo galaga nti Sam Masias Waluka Gamulumba ate yandyesimba mu ngatto z'ono n'owulira omuliro. Newankubadde omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'atutegeeza nti abantu bano tulekerawo n'obboogerako, tulekerawo bbawo obudde bwaffe, naye abantu bano twetaaga tubalabise n'omuntu asembera ddala wansi ategeere basajja bakulu bano baani abaluddewo nga babuguyaza bannayuganda. So kulabe katonda akatambika n'oluvannyuma tweyongereyo. Ati kanziremu abadde bambuuza ekibuuzo nti mu paalamenti osayininga ddi kiddemu mwetegese kiwuliriza n'ensonga munaaziwuliriza ekisooka sijja kusayininga muntegedde ekiŋŋamba okusayininga ndi musajja mukulu ndi musajja mutegeevu manyi okusoma ababa batamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita baali bulungi naye olw'okuba abamu bakibogwe tebabitegeera ze nabagamba mu nnonde kubanga ntegeererawo omuntu omutegeevu bwe mumala okuteesa ku nsonga ne bwe bakuwakanya ne bwe bakuwangula ogenda n'ekisaliddwawo batyo abangi basic science muli ku mpuuga muvuma mu bajeti y'emu mwe baweera Kigongo sente, mwe baweera Sekandi sente, mwe baweera Kadaga sente, ate ziri mu tteeka bazigaba era bajeti paalamenti eyawamu eyagiyisa. Muntegedde abali ku mitimbagano kakati ababireeta batandise ono yatuse n'okuyita babaka banne ababuyabuya abatategeererawo. Ono n'ategeeza nti ye ebintu abitegeererawo yensonga lwaki tagenda kusayininga. Abasajja bano baludde ebbanga ddene nga babuguyaza bannayuganda nga bazannya kifiiriza nga bajja bayogera ebirungi naye ng'ate emabega bakola bikyamu. N'olwekyo buli munnayuganda yenna tweyongera okwetegereza abasajja bano. Ebbanga ddene bazze beefuula bazannya politics naye nga just wakigumaza kulowoozesa bannayuganda nti bali ku munnayuganda naye ng'ekyamazima babeererawo just kukuumirawo bifo byabwe. N'olwekyo buli munnayuganda yongera okwetegereza abasajja bano. Ngenda kukola video ku buli mubaka wa paalamenti eyavuddeyo n'alya mu bannayuganda olukwe. Ono politics si wa mawanga nga bwe mwavuddeyo abamu ne mugamba nti simanya temusobola kuva mu muganda munnammwe oba muntu mukwano gwammwe. Ono politics wa kununula ggwanga. Pampita Mr. Update. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza nga sinaviira ddala ku nsonga eno ey'omusajja ono Sseggona akali amaggwa nsobole okubeera nga nkwambula mbulukufu ebya Ssaabasajja Kabaka biyimiridde ampuliriza osobole okubeera nga naawe wooli weekaabira. Njagala tufuneyo comrade omu era naye ayogere ku nsonga zino ez'omusajja ono Sseggona akali amaggwa abatufuukidde ettabbu abagenze mu maaso buli lunaku olukya nga batudongowaza batubuzaabuza batufuzanya kanneemu kannabbiri nga balowooza nti ekiseera tekirituuka ne tubeera nga twetegeerera. Njagala okimanyi nti abantu bano bonna baateekebwawo Mwami Museveni asobole okubeera nga munnange yabeerawo mu ntebe ye nga yeekyanga nga bwafuga ng'akola byayagala. Bano nga bawabuwi ssente ng'omulimu gwabwe gwa kubeera nga batubuzaabuza. Olunaku lw'eggulo nakoledde akatambi ne nkulaga nti abasajja bano waliwo okulonda okwaliwo emabegako oba 2011 oba 2016 simanyi kubanga nange Uganda njibeeramu balirirwe si nnyo nga bw'olowooza. Omusajja ono babe bamu ku beegatta ku musajja amaidwa nga Amama Mbabazi. Kaakati ono Ssebo Sseggona ye yalina omuvunuzi w'omusajja oyo Mbabazi ng'alingaga nti Mbabazi teyagulya mu Uganda tamanyi Luganda. Sseggona ye yalinga Ssekamwa era nga yavunula ensonga katuuti ku katuuti. Kyokka nga ekikwewuunyisa nti ono yali mu DPR ebiseera ebyo ne basawo ne bagisuulawo ne bagamba mbu bo beegasse ku musajja Amama Mbabazi. Kyokka bukya lubanga lwa mmindi bano mufo gy'okubeera nga bongera kubeera nga beegatta wamu n'abantu bali ku opposition ate beegattira ddala ku bantu bali betulaba abali ku ludda
olunyigiriza bannansi n'essaawa zino batandise dde okuzanya jangu onkwekule bano nga balaba nuupu eyitiridde amaanyi okusinziira ku kyaliwo luli kaakati bano balaba nti amaanyi mangi balina okubeera nga bajabuluzaamu abamu bakole ekibinja ekyabwe basobole okubeera nga ate balwanyisa nuupu mu kifo ky'okubeera nga balwanyisa mwami Museveni kaakati nno ampuliriza bannayuganda wano webazukkidde era wadde empuuga bataddewo obukodyo bwonna n'ebyokukola ekisinde twabategeera dda bannayuganda bagamba nti ekisinde kyabwe bajja kukyebeereramu tewali muntu n'omu agenda kutambula nansolima zino kubanga twazitegeera dda kaakati n'omukwano gwange ampuliriza abasajja bano bebo b'omanyi abaluddewo nga bakulaga nti balwana butasamuka butasamwoyo okubeera nga bagoba mwami Museveni kyokka nga abantu bano bafuuka dda mukwano gwange batulira munda mu ddiba nga misege kati njagala nsooke nkwe akatambi kano aka komuledi munnaffe atubuulire ku nsonga zino munnange oba oliawo kubanga buli omu ebintu bino ebigambo bino ensonga zino aziraba bubwe kati bwe tuvaayo mukwano gwange ampuliriza ngenda kutwala butereevu mu nsonga gye nagambye eya Ssaabasajja Kabaka oba oliawo n'ebigambo ebirala ebizingiramu mayigo ono yandifuuka ensonga mayigo ono afuuse ettabbu mayigo ono abantu batandise dde okubeera nga bamulabisa nga baga nti twagala Kabaka situwagala gwe era kakati mayiga yatandise dda n'okubeera nga atandise okubeera nga atambula yeekweka era kati n'emikolo egimu atandise okubeera nga agyesamba olwaki kubanga abantu babanja Ssaabasajja Kabaka kino ate teyakibala mu ntandikwa yali alowooza nti bw'anaakweka Kabaka abantu bajja kusirika busirisi kubanga jjukira bano bakozesa CBS bakozesa BBS okubeera nga basuffocatinga amaloboozi g'abannayuganda abo ababanja Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka waabwe kaakati no mu mbeera eno bannayuganda njagala nsooke mbalaga akatambi kano bwe nkakugjamu nsooke nkutwale mu katambi kali keggambye nti Charles Peter Mayiga eyiye bavunike bannayuganda bandibanga balumye ejjiiko era bano tutuuse ekizimba kyandisamba eddagala e Uganda kati buli mubbi bamuyita wa kitiibwa oli yabadde akuba akaana k'emiggo nga kakutte mu nva ng'akagamba oyagala kufuuka wa kitiibwa mpuuga wakitukoledde n'ogenda oyiwa dayinasite y'omusajja gye yazimba mu opposition n'ogiyiira ku miliyoni 5 yonna yeyiise katukuba abo tewaliiwo agenda kudda ekyo mukitegeere niwe muneekangabiriza kati kasita batandise n'obbagoba ku mikolo otandika okwogera nga abantu baŋoola vaawo mugenda kiwulira seggona ndowooza okitandise okiraba tugenda bagoba mwenna tewaliiwo agenda kuddamu kutumanyiira segedde mutudde mu musaayi gw'abannayuganda mmwe musinga n'obutemu musinga ne Museveni obutemu mmwe busajja mmwe kubanga Museveni ye kale ye omanyirawo nti ogenda wa mutemu nti ye atemula naye mmwe muli mu kifaananyi ekiraga nti ate mmwe muli balungi nnyo mmwe mulwanyisa abatemu kumbe mmwe mubatemu nnamba emu senga sikubeerawo kwammwe senga bayasiinika wuma baliita Nabukenya Franka sente za senga tebafanga senga tebaafa mmwe busajja mmwe mwe mulondamu ne mugamba Museveni nti awo yo waddala oyo takwagala bya ddala Museveni n'agamba oyo tumutte mwe mumulondera waani gwe batta ni gwe batatta olowooza tetubimanyi mubadde nga musala abantu ebijambiye Masaka nga mmwe muyimiridde ku musaayi gw'abannayuganda ogutemebwe Masaka ebyo byonna tubimanyi nga mmwe ssebo muli eno mmwe mutufuga ate we mwefuula nti mmwe mulwanyisa abatufuga omba mulowooza tuli basiru ku guno omulembe tugenda kubayiwa mwenna tewaliwo omuntu agenda kuddamu kutusiriwaza ekyo mbabuulira buli mubbi kati wa kitiibwa mpuuga de mapuuga nze mpuuga ye hiro wange olina engeri gyonjiyiriddemu dayinasite yonna mpuuga yatuwagira mpuuga yakitukoledde nze mpuuga hiro naye nga bannayuganda mwenna abawangalire South Africa omukulembeze waffe ebula ennaku 4 ayingirewo nga 15 agenda kubeera naffe wano Johannesburg Rosebank nga 16 ayingira Cape Town leero tumuyina mu bungi osegedde ajja n'abakulembeze bonna nga 18 tugenda beera Pretoria osegedde n'omukulembeze mujje mubeereyo mu bungi mwenna respect kaakati nembeera nga bw'ogitegedde mukwano gwange mpuliriza nja kukusaba n'obwombeefu tegeeza ne munno sharing evidiyo eno tulina okubeera nga tutegeera ensonga zino eza Ssaabasajja nga bwe nnakunnyonnyodde nti mu ggwanga erya Namibia amawulire gamaze dde okubeera nga gafuluma era nga gano galaga nti Ssaabasajja yandibanga yaggiddwayo oba agenda kubeera nga aggyibwayo wali mu kibuga mukwano gwange ekimanyirwa nga Windhoek mu Mambuka kaakati ono atwalibwe mu kifo ekyekyama ennyo naye nga ensonga enkulu mu kino bannayuganda
baganda abadde bamaze okubeera nga basalawo nga beesoma nga bagamba tugenda gendayo wali erimu okongwale okubeera nga tulaba Ssaabasajja Kabaka. Jjukira nti bano babadde bamaze dde okufuna ne location era nga bano baafuna dda n'ennamba z'amasimu ezikwata ku ddwaliro eryo n'abalikulira omusajja Omujamani ng'abantu bamukubira amasimu nga bamugamba twagala kulaba Ssaabasajja. Kaakati omusajja ono n'ateeka puresha ku Mayiga n'amugamba nti jangu oggyewo omusajja wo, jangu otwale omuntu wo kubanga eddwaliro lyange sikkomera. Omuntu oba ayagala okulaba omuntu sijja gaana muntu n'omu kujja kulaba ku mulwadde kubanga lino sikkomera. Kaakati amawulire gafulumye nga galaga olunaku olwaliro okuva mu Big Media Uncensored News nga gakakasa bulungi nnyo nti Kabaka agenda kumuvungibwa okuva e Namibia mu Okongwale Medical Health Facility eddwaliro eryo atwalibwe mu kifo ekyanaba kubeera nga kitegerekeka naye nga puresha evudde wa musajja Omujamani nannyini eddwaliro lino era ng'okusinziira ku gagenda mu maaso galaga nti Ssaabasajja Kabaka mbwe Jamani gye yali mu ddwaliro mbwe abasawo b'e Jamani baamuwa amagezi ne bamugamba nti genda mu Okongwale gye bagenda okutwala genda mu Okongwale Medical Health Facility oba ne bagamba abaamuliko nti tugenda badvisinga mugende mu Okongwale Medical Health Facility gye mbamutwala omusajja ono oba Kabaka wa mono kubanga eddwaliro liri lyakolebwa munnaffe mu Jamani ate nga kafulu nnyo mu nsonga zino ez'abatawufu b'emitwe. Kakati mu kye baakola ne bamugja e Jamani mu ddwaliro ery'amaanyi ne bamutwala eyo mu nsiko. Kakati ono musajja batujja abeere eyo alinga mulekwa alinga enfuuzi tewali muntu n'omu akkirizibwa kugendayo kumulambula. Kati amawulire gamaze okubeera nga galaga nti abantu ke bataddewo puresha ne baga tugenda kulaba Kabaka waffe oba mwagala oba temwagala bannannyini ddwaliro ne baga nti mumugjeewo mumutwale. Kakati amawulire gafulumye tetumanyi oba bamugjeewo dda oba tebannaba kubeera nga bamugjawo naye amawulire gakakasizza nti ono n'aba n'agendayo tebagenda kubeera nga bamusangayo agenda kutwalibwa mu kifo ekitannaba kubeera nga kitegerekeka wabula nga nakyo kigenda kubeera nga kyakyama nnyo. Kaakati omusajja ono Charles Peter Mayiga ampuliriza nga bwe nkunyonyodde nti atandise okubeera ng'agenda aswala ng'agenda aswaluka kati nga bw'olaba akabinja kaabwe nti ne Sseggona mwali kati ye Sseggona baamaze dde okubeera nga bamulagako. Kaakati ebintu nga bino omusajja ono Charles Peter Mayiga bw'abiraba atandise okubeera ng'atya ne ku mpaka z'emipiira egy'ebika by'Abaganda ampuliriza mu kuziggalawo ono yatidde okgenda ku mukolo ogwo ne yeekwasa obusongasonga obulala. Kaakati nga kiyatidde bantu kubeera nga bamuŋoola ate nga n'empaka zino finals tezajjumbiddwa bantu kubanga abantu bagamba twagala Kabaka ffe tuli Baganda tuli Muganda nga Kabaka waatali tuba tusaasaanye. Kaakati abantu empaka ne bazizira okuzigendako eza final okubeera nga ekisaawe kijjula. Kaakati Mayiga kiyakoze n'afunayo munnaddiini omu n'amwegayirira kumpi kufukamira n'amugamba nti genda onkiikirire osobole okubeera ng'obeerawo tubuzeebuze embeera naye mukwano gwange nze siyinza kubeera nga nninya yeyo kubanga abantu ennaku zino bakaawu abantu bazibu abantu bakambwe. Kaakati empaka zino eza finals zawedde bulungi nnyo era ng'omukolo guno njagala nkulage mukwano gwange ekyabaddeyo omusajja gwe baasindise ye Kazimba Mugalu ono ng'akulira eddiini emu mu Uganda waneeno. Kaakati ye yagenze n'akiikirya Katikkiro Charles Peter Mayiga ku finals zino era abazanyi bano yabakwasiza n'ekikopo nga ye Mayiga ali wali kyakubbali eno yatidde okubeera ng'agenda. Njagala nsooka nkutwale mu nsonga eno tugirabe bwe tugivaamu mukwano gwange ampuliriza nga ne video omaze okubeera nga ogiwa ekigalo. Kaakati ngenda kukusosotolera ate ensonga ennene Sematonga gy'ogenda okubeera nga owulira. Njala soka tegeeza Baganda mwenna mwabaddewo mwalabye bulungi nnyo enfundikira y'emikolo egya finals ebika by'Abaganda mwazire bulungi nnyo. Omusajja ono wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yaswadde n'aswaluka. Jukira emipiira gino gibeerawo wabeera omupiira ogusooka ogubanga ekiggula lugi akwata ekyokusatu n'ekyokuna naye tekwabadde wadde omulema naye yennyini yagaanye okujja yasindise busindisi omu ku baminisita be ebifaananyi mwabire twabitaddeyo. Bwe bwatuuse ku mupiira gwennyini omukulu Mayiga yagezezzaako okuyita baminisita be yeerondera abakungu b'Emmengo baagaanye okulabikako baagaanye. Kyeyakoze n'akubira mukama we amuyambe at least akubireko munnaddiini omukulu ajja amuyambe kwekubira Kazimba Mugalu najja. Naye ekisinga okuswaza nti ne baayita bakyaliye bennyini baddalinga mu butukutta Ssaabasajja Kabaka batandise omuddukako. Yagezzaako kuyita Agnes Naabalambo oba Naabaloga ajja amuyamba ayimire embigire yamugambye entayi ndeka nkooye mivuyo nange nkooye okunkalakata buga ku social media naye n'agaana. Kati omwami ono kye yakoze kwe kuyita
Archbishop wa Church of Uganda omukulu Kazimba Mugalu aje amugulirewo emipiira naye mukulu Kazimba Mugalu mukulu Kazimba Edward Mugalu nkuyise emirundi emeka yono wanono kuba tumanyiye mu kubantu abawomero kibaasa yoyo Kazimba Mugalu ngalina Museveni amwe kibaasa yoyo Kazimba Mugalu kuba ye muntu waddiwa kutula biyo mu kuswalo kw'amaanyi Mayiga yasazeewo okuyita Kazimba Mugalu ajje yaba omugenyi omukulu aggalawo emipiira gy'ebika bya Buganda ngenda balaga ekifaananyi wabitaddeyo dda wuuyaawo Kazimba Mugalu yazze nga omugenyi omukulu okuggalawo emipiira gy'ebika bya Baganda. Kazimba Mugalu olira bulungi nnyo Kazimba Mugalu yazze nga omugenyi omukulu ngenda mubalaga wano mujja kutegeera bulungi nnyo oyo yazze nga omugenyi omukulu oyo kati mukwano gwange ali ku AKTV webale nnyo balirira kubeera nga otambula naffe ku mukutu guno ogw'enkyukakyuka. Bannayuganda mwenna abatugoberera kimukola ky'amaanyi nnyo tusiima nnyo temukoowa temujja ng'okwo kubanga ensonga zino ffenna zitukwatako butereevu nze naawe n'omwana waffe kabe muzzukulu ne bw'oba oli Uganda ne bw'oba toli Uganda kikukwatako butereevu nnyo okutereeza eggwanga lyaffe ne lifaananeko ng'amawanga amalala ago ge twegomba era gye tweyuna gye tuddukira ffenna kubanga yo embeera bannaffe baagitereeza dda. Kaakati mukwano gwange mpuliriza embeera nga bwe njikunyonyodde nti omusajja munnaddiini ono y'omu ku baakiikiridde omusajja ono amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga okubeerawo ku mukolo ogwo ogw'okuggalawo empaka z'ebika bya Baganda. Njagala ojjukire nti waliwo almost bannayuganda abatandise okubeera nga bateekawo kampeyini nti tuzire ebikujjuko byonna ebya Buganda mpaka nga Ssaabasajja waali teri kuddamu kudduka misinde nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo kubanga ensimbi zaffe balya za bwereere musajja watu tazirya nako teri kuddamu kugenda mu mipiira egy'amasaza kubanga Ssaabasajja taliiwo teri kuddamu kugenda mu mipiira gya bika kubanga Ssaabasajja taliiwo teri kuddamu kugenda mukwano gwange mu marathon eya Kabaka birthday run tetugenda kubeera nga tuziddamu kubanga gwe tuddukira taliiwo. Kakati ebigambo bino Mayiga bwe yabiwulidde natandika okubeera nga asattira era finals ono yatire n'okubeera nga azigendako kyokka mu mbeera y'emu nga tumaze okubeera nga tulaba omusajja oyo munnaddiini eyakiikiridde omusajja ono Mayiga. Ampuliriza njagala okimanyi nti bannaddiini bangi abali muno mu Uganda naye nga abasinga bonna ba facilitating gavumenti nga bw'obitegeera baba basiraamu oba si basiraamu oba balokole. Kaakati abasinga majority bonna gavumenti ya Mwami Museveni bonna gye bakolera wansi waayo era ne babawo kikyamu kati nga bwe mulaba nti mpuuga ne banne beegabira ssente ez'omuwoomusolo mu parliament ate mwe balina okubeera nga bakuumira amateeka oba okukwasa empisa. Ampuliriza teri munnaddiini n'omu ku bali awo ab'amaanyi eyali avuddeyo oba akulira obukatuliki oba akulira obulokole oba akulira obukristaayo oba akulira obusiraamu n'abaanaga ntuvumirira bakomishona abeegabira ssente mu bumenyi bw'amateeka tewaliyo n'omu bonna baafuuka kyesirikidde kubanga bano ensimbi nabo balina ze babawa mu kimugunyu eyo okubeera nga munnange balwanyisa enkyukakyuka. Kyova olaba nga bangi nnyo emikolo egya NRM bakeera babeera ku mwanjo okwolayiza Mwami Museveni be basooka ku mwanjo. Singa abantu bano baali tebakkiriza Mwami Museveni bandigambe tetujja kugendayo kubeera nga tulayiza omusajja ono naye abasinga mubalaba era bangi nnyo kati batambula bakuumibwa bukuumibwa nga ba warlords batambula n'amamundu bangi balina amamundu bangi bakuumibwa amagye gennyini mwalaba ekyagwa ewa Bujingo ng'omusajja ono yafa yalemeddwa ng'omukadde w'ekkanisa kigambibwa nti ono yali wa SFC awedde emirimu komando mulamba so si wa Salasini si wa Seculiko nti yakuuma wali wabula komando awedde emirimu si SFC mulamba si wa poliisi naye SFC. Kati kino nga kikulaga nti n'omusajja ono Bujingo yandibanga oba oliawo y'omu ku bantu be boogerako abalina oba oliawo enkebete oba emmundu ezibakuuma bo nga bo naye nga tebayinza kulaga bannayuganda nti tuyina emmundu kubanga lumu twalabako omufaaza eyagenda okubeera nga asabisa bannayuganda oba abantu oba endiga naye ekyewunyisa ono ng'alina emmundu atambula nayo sebo mu kiwato ng'akalakala nayo twamulabako ate nga munnayuganda. Kakati mu mbeera eno omusajja aleese bwino n'agamba nti abafaaza be mulaba abannaddiini be mulaba abatambulira mu zijjuba ezo abatambulira mu maganduula ababeera mu mataawo gaabwe ago babeera n'emmundu
abasinga batiira ddala kubanga bakimanyi nti bangi bafere bangi bannayuganda tebakyabakkiririzaamu ebintu byabwe bye bakola byakubeera nga bawuddisa bannayuganda kakati bano abasinga baafuna dda amamundu nga batambula nago mu magandula gaabwe baafuna dda emmundu nga beekuuma era baafuna dda n'ababakuuma nga babakuuma basirikale bennyini abawedde emirimu bakomando so si bapoliisi si basalasini so si bakumi bano ababulijjo abaseculiko naye ababakuuma bakomando bennyini abawedde emirimu abamwami Museveni era nga nabo bennyininyini batendekebwa bamanyi n'okukozesa emmundu ezo ziwakadaala kakati nga basinga bazirina njagala okuwulira akatambi kano era okalabe kubanga oyinza okulowooza nti ebigambo byange naye abantu banyiivu nnyo olw'abantu bano okubeera nga nabo bennyininyini batandika dde okubeera nga bakalakala n'emmundu kyokka nga bagamba nti beesiga Mukama Katonda kakati weebuuza emmundu zaaki ze batambulanga nazo. Leero abasumba bakuumibwa mmundu wano omusumba akuyitako ng'oyinza ogamba vice president yayitawo kati eggwanga omuli abasumba abayina emmundu n'osanga chachi nga bakuuma b'SFC abakulu b'ekkanisa ba military abakadde b'ekkanisa abakebera ku miryango ba poliisi ate nga abagisabiramu bayiso eno chachi ki leero buli chachi eriko omukuumi nze wano nina abanaddiini waliwo omufaaza yafa Rubaga waliwo omufaaza yafa Rubaga ne bajja ne bakima emmundu ye faaza bakima emmundu abapoliisi baya tuze kukima byaffe Bwana mukulu naye ebyammwe byebiri bagenda okebera faaza nga bulijjo ayina emmundu nga mbega kali mu nsi omuli abanaddiini abakwata emmundu gwe ly'eggwanga liba liragawa mu nsi omuli abasumba abatambula n'amagye omusumba n'atuuka naye nga amagye gamuwerekera Uganda girabe edduka. Ebigambo by'olina okubeera nga towakanya by'omwami oyo kubanga omusajja oyo y'omu ku bantu ba NRM abawedde emirimu era ono gw'olaba akolera mu kitongole ekya gavumenti ekiwedde emirimu kaakati bavaayo n'akugamba nti abantu bano abasinga bonna balina amamundu bakalakala n'emmundu bakumibwa abakomando tosobola kubeera nga owakana kubanga munnange ge mazima agawedde emirimu kubanga abantu bano bababeeramu nnyo be batambuliramu era we babeera n'abantu bano boolyawo we basinga okubeera nga bawangalira kati omubaka amayitwa nga Honorable Betty Nambooze akiikira abantu b'emukono municipality mukwano gwange ampuliriza ono avuddeyo n'atema bannayuganda mukwano gwange akaama oba n'abafuwa akama n'akakasa nti nekigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka temulowooza nti naye takimanyi temulowooza nti bo tebakiraba buli ekigenda mu maaso bakimanyi era bakiraba naye kye bagenda okubeera nga bakola mukwano gwange ampuliriza bagenda kubeera nga bavaayo bo nga bo balangirire bateekewo omwezi mulambo guwedde emirimu ogw'okubeera nga Ssaabasajja Kabaka ono tumukungubagira n'okubeera nga munnange twekubagiza buli omwagumye munne okumala omwezi mulamba oba tuneesiba butambaala ku mutwe oba tunaakoleeza mimuli oba tunaakuba kengere naye nga basazeewo tugenda kumala omwezi mulamba nga Ssaabasajja Kabaka mukwano gwange ampuliriza tumubanja nga tumukungubagira kubanga ono waffe ffenna si wa mayiga ng'omuntu ekyagwa ku Ssaabasajja Kabaka kiba kigudde ku Buganda kiba kigudde ku Baganda bonna kakati n'olw'ensonga eyo bwe tusirika ne tusulayo gwa naggamba feke nnyini tuba tumutusiza awo n'okubeera nga munnange alumu ate nga twalayira ne tugamba nti wooligwa wendigwa bwe nga abasajja bamusuula eyo n'atuuka n'okugwa eddalu ffe ne tubeera eno nga twesuliddeyo gwa naggamba mukwano gwange kiba kyabulyazaamanya kyennyininyini era ajja kumanya nti ono twamulyamu olukwe ffenna ng'Abaganda ono yavangayo n'ayogera n'agamba nti abantu bangi abansemberedde naye balaga nti baagala Buganda mu maaso gammwe naye be basinga obutayagala Buganda abatwetolodde wano abagisuutasuuta be basinga obutayagala Buganda ffenna tukirabye nti omusajja ono Kabaka bukyagwa mu buzibu teri reediyo ya CBS dokulu yali evuddeyo neyogera ku nsonga zino teri BBS yali evuddeyo neyogera ku nsonga zino naye nga abazikolako bonna abasasula sente ziva wa Ssaabasajja Kabaka ababasasula bwe Buganda yennyini ewedde emirimu Obuganda bwe butali Kabaka watali era Obuganda bwe tebuliiwo kakati abantu nga bano ampuliriza be bamu kubasinza okubeera nga balya Obuganda ne babulyamu olukwe
ne bavumaganya n'Abaganda nti Abaganda bankwe, kumbe kituufu abantu bano ebintu bye bakola babikola emisana naye ekiro omusajja Kabaka tebamwagalangako. Kabaka tebamwagalangako okuva lya Luwala abantu bano batandika okubeera nga bakukuta nga tebaagala gamba Buganda kiki kyaliwo. Kakati embeera eno yaleeta obuzibu era okuva olwo ne Mayiga abantu bamugyamu obwesige, abamwagala ennyo abamwesiga batandika okubeera nga bamuyisaamu n'eggaali kubanga ebikolwa byakola birala nnyo okusinziirako byazze ng'ayogera ng'omuntu. Kati mukwano gwange mpuliriza, njagala nsooka nkutwale wa Honorable Betty Nambooze ono bakireke mukono municipality wa National Unity Platform era nga yamaze dde okubeera ng'ateekako omukono ku lupapula luli olusensalinga ababbi. Owulire ebigambo bino naawe obigule oba oliawo byongereyo ku bannayuganda abalala. Kino kiteeso kya Honorable Betty Nambooze. Tusabe bannange wateekebwewo omwezi mulamba okusaba n'okwegayirira Katonda ku lwa Kabaka waffe. Era mwogwo omwezi tumutijjise, tumwagale, tumuwanike, tumuwane, tumusuute. Buganda tukolewo n'ekyenjawulo. Ffe bwe mulaba Ssaabasajja Kabaka waffe kukulya ndi bakuba akafaananyi nga bagamba nti ali eyo ne ngamba eryo si ddungu. Naye byonna bya nnaku naye ate njagala gamba nti abantu abateeketeeke tola emirimu gyabwe girabikira nnyo mu kaseera nga waliwo obuzibu. N'olwekyo tusaba wabeerewo enteekateeka bajjajja abataka muveeyo musiriikiridde nnyo mulimba. Kati mutuyita mipiira gyabikanze jjajjange namwama nkubuulira mpita mupiira gw'ebika yes naye ate kirungi jjajjange namwama ye mukulu kati w'abataka. Jjajja mukoleewo ekyenjawulo ng'abataka wabeerewo enkola ennuŋŋamu efulumya amawulire agakwata ku mutanda. Weewaawo madamu ate n'ekirala nsaba wabeerewo okusaba n'okwegayirira ku lwa Kabaka waffe. Naffe mu social media tuteekewo omwezi mulamba nga tufulumya bifaananyi bya Kabaka ebirungi nga tumuweereza ssaala nga tuweereza bubaka bulungi bumuzaamu maanyi. Ng'Abangereza kati we bakola baweereza obubaka obusaamu Ssaabasajja Kabaka waabwe Charles amaanyi kubanga bamanyi nti mulwadde era tewaliwo ayogera bintu bitali bya buvunaanyizibwa, bonna batambulira wamu. Naye lwasobodde mu kwewaliriza n'afulumako kati yasobodde n'ofuluma n'agenda ne Bufalansa. Kama ng'olaba ebintu byonna biki biteeketeeke. Ensonga ey'okubiri embeera bw'eba ya Ssaabasajja esaana n'ebeera ng'ekwatibwa n'obwegendereza obw'amaanyi nga tewabeera nti amawulire abantu bagafunira mu kadirisa. Gw'ogambye Ssaabasajja asiimye agenzeeko nsi z'ebweru ku mirimu emitongole. Ate abantu ne bagenda okugyayo amawulire ng'ate galaga birala. Bwe bakunyiigira awo gw'oba oleesa embeera eyo. Yes. Banga abantu bajja ne baventinga out muntu nayogera ekintu kye. Era ffe abakulembeze batugamba one of the things kyolina okola kwe kuba nti nokkiriza okwogerwako. Yes, nti abantu basobola okwogerako. That is what it means to be a public figure. When you're a public figure, some people will appreciate you, other people will not appreciate you. It's just normal. Olaba ne Katonda yennyini yakera ku makya n'atonda abantu era wali abatamwagala. Olaba Yesu yajja wano n'awonya abalwadde n'afuulira abantu emmere n'emigaati n'ababuulira enjiri n'akola kino era bamukomerera ku musaalaba ne mu kalulu bakuba akalulu wakati wa Yesu Kristo n'omubbi balaba abantu abasinga obungi bagamba nti twagala balaba. Yes, naye olw'okuba nti Yesu Kristo ye yali ku mazima kati emyaka 2024 egiyiseewo abantu bakabira Yesu basula bamukabira basula bamukomerera ku musaalaba. Yes. Bam, Honorable, just to keep up from Wantoni, we started with you and we Wantoni mulaba kino kyengambye nti abantu b'emukono basanyufu. Agambye atya yimba mu kalwa kali akayimba twagambye obuyimba bwonna tugenda bweddiza buli Honorable please bw'owangula speakership tobanga ate okulonda ku speaker kuwadde nammwe soke tununula eggwanga ona ngambye tajja kunonda naye kati okulonda
nga nasalirwa n'ekyemmanyi we tunatuukira mu kalulu ajja kuba akampa ngenda muulaga nti nno nze nsaana waliwo agambye mbu sijja kulonda neŋŋamba nga nsaliddwa bambi naye ndowooza we tunatuukira mu kalulu ojja kuba weekubye mu mutima Kyagulanyi mutu mumuwutaze Kyagulanyi bambi mulekeye kubanga Kyagulanyi tolina nabo ova kumwekwasa talinaawo wantu wonna wasayininga ku bintu byonna gwe byogamba ebikulabye ennaku nolwekyo obuliddwa bubulwa gwe kyoyogera naye katukuleke naawe eddembe lyo. Honorable, thank you for choosing people's side. Nange webale kunsiima mukwano. Madamu Dike waliwo agambye wano mpaka sitole ya Kanyonyi n'ente. Eyo sitole nagimaze. Agambye I want to contest for Namisindwa at Anthony Yahoo Press. Jantunyumye bw'oba oyagala kwesimbirawo ku kaadi ya NUP. Mwanyinaze nkulamusiza bambi Saalongose Buliba nange nkulamusizaako. Mwebale nnyo mbadde mbanjulira programu eno ejja kubangawo buli Sunday saawa okutandika saawa emu nga mbutuufu nja kuddangamu bibuuzo byammwe wano. Oli agambye nti njogereko kabaka waffe Ssaabasajja gwe natandikiddeko ne ŋŋamba nti bannange ffenna tusabire Ssaabasajja kabaka ate tufube okulaba nti n'ebigambo ebiweebuula ebivoola ebinafuya Ssaabasajja kabaka tetubiiwa makulu era omuntu yenna abiteeka ku mikutu gino ffe tumuboole. Kyokubiri nensaba abataka bajjajja batuule balungamye Obuganda abantu bababuulire ng'ebifa ku kabaka waleme kubeerawo ebyo bya mbeera y'abantu kutandika kubanja Ssaabasajja kabaka kuba ate kitukakatako bwe tutamulaba kitukakatako ng'Abaganda okubanja kabaka tumulabeko. Oli agambye ayagala kaadi ya NUP mu kiseera kino tugenda mu maaso n'oku ekibiina kya NUP kiri mu kuwandiisa bammemba n'ogaba kaadisi kisinziira mu luka kimwobeera mulimu omuntu baba bamuyita registrar munoonye mu kitundu kyo bw'oba oli w'emukono ogenda wali mu kavule ku ofiisi yaffe bw'oba oginoonya ne mu bitundu ebirala ku ofiisi za NUP ez'enjawulo waliyo ba registrar kyagenda maaso n'okuwandiisa abantu ne siringi z'olukumi ate tokkiriza kugulira kaadi ya NUP gyegulire gwe wennyini. Kaakati nno tusabe wabeerewo omwezi mulamba nga bwe nkunyonyodde kusaba Katonda n'okumwegayirira ku lwa Ssaabasajja kabaka kubanga obulamu bwe buli mu matigga. Obulamu bwe kimaze okubeera nga kikakasibwa nti bugenda kubanga be kikwatako bonna baafuuka kyesirikidde baasulayo gwa naggamba. Kati amawulire tusomola masomole oba oliawo ne tugakutuusaako naye nga naffe ate olusi tubbirira mabbirire tetusobola kubeera nga tugafuna mu bulambirira kubanga bano baateekawo embeera enzibu ddala tosobola kubeera ng'ofuna eggulire oba oliawo nga lyokya oba nga lidirect okuva eri Ssaabasajja kabaka. Kaakati njagala okimanye nti okusinziira ku bannayuganda abamu bagamba nti omusajja ono Charles Peter Mayiga yateekawo n'embeera wali eri ku CBS ne ku BBS okusanga ng'oyogera ku kabaka oba ku Ssaabasajja kabaka ebyensimatu mukwano gwange mpuliza kakujuutuka bujjuutusi. Kati omusajja ono yeefuulira ddala kabaka wa Buganda kubanga kakati essaawa zino akuuma amagye yali ku Ddamula tolina bw'omugamba nti vaawo kubanga yamussaawo tasobodde kubeera ng'agamba nti nkugjeewo oba nkukyusizza. Njagala omanye mu Bakatikkiro omusajja ono yakyasinza okula okubanga agenda mu myaka nga 12 mirambirira ono ng'ali awo alemeddewo ebirungi yabikola kati bwe mala okukola ebirungi byonna n'atandika okubeera ng'ayonona bwonoonyi ng'alinga gwe baatuma nti sooka ogenda okola ebirungi oluvannyuma essaawa eriba etuuse otandika okubeera ng'oyonona ate okola ebibi ebyakasobeza. Kaakati no mu mbeera y'emu mukwano gwange ampuliza omubaka eyaliko Honorable Nabira Naggayi yaliko omubaka omukyala owa Kampala Central mukwano gwange ampuliza alina ebigambo ebinene nnyo byeyavaayo n'atubuulira byeyavaayo n'atutegeeza naga nti mpuuga oyo naga nti Sseggona oyo n'agamba nti Muwanga Kivumbi oyo n'agamba nti n'abalala mukwano gwange ampuliriza ogenda kubeera ng'obyewulirirako. Omukyala ono yamala ebbanga ng'ali mu paalamenti ya Uganda wabula ono yatuuka kiseera n'ava mu paalamenti era embeera neetaba nnungi nnyo ye ne bbaawe ogenda okakkana nga baawukanye bubi nnyo ng'ebintu babigabanye bigenze mu mawulire baswaluse beeyambudde nga bw'omanyi mukwano gwange abantu batasobola kubeera nga basirikira ebyama mu maka gaabwe. Kakati ono kyaddaaki yawaŋŋanguka n'agenda mu ggwanga erya Canada. Kakati mu ggwanga erya Canada
ono abeerako munne ng'agobera ebigenda maaso mu nsi Uganda wadde nga ye yagivaamu era n'ayawukana bubi nnyo ne yali omwami we. Kaakati mu mbeera eno ensonga alina bw'azira kati n'aga nti abantu abo nalinga nabo, nalinga ne Sseggona, nalinga n'Empuuga, nalinga ne Bamuwanga Kivumbi, DP Buloko yonna nkitegeera ne Balukwago bonna nalinga nabo. Wabula abantu abo si bantu abatuufu ab'okubeera nga mwesiga. Wuliriza, abantu abo si be bantu abalambulukufu ab'okwesiga. Abantu abo balina ekigendererwa kyabwe bo nga bo eky'okubeera nga babeerawo bazanyirenga awo dingidoole nga mwe mulowooza nti bali ku mulimu, kumbe bano batume abawedde emirimu. Kati njagala nkuteremu akatambi kano ak'omukyala ono Honorable eyaliko Honorable Betty Nabira Naggayi eyaliko Honorable owa Kampala Central omukyala Nabira Naggayi. Oli ebigambo bino kubanga tuzze tubuusabuusa ebigambo eby'abasajja bano, kumbe omuntu eyakula nabo, eyawangala nabo, eyalinga nabo waali yasinga okubeera nga abawako obujulizi era yagamba nti nyina bwino. Kati ngenda kubeera nga nkutera wano mukwano gwange ampuliza, tugenda kukwatagana mu katambi kaffe akagenda okubeera nga kaddako. Nkugambye nkuleetya Naabagereka ebigambo binene nnyo, mugenda kwekabira amaziga, mujja kugamba nti ono si ye Naabagereka gwe twali tumanyi, ono mulala nnyo. Njagala okubuuza ku bannayuganda okubalamusaako naddala mu season oba mu weekend ebadde eyakaasa mmeeme. Uganda mu kiseera kino eri mu masaŋŋanzira naye nga tutubidde okumala ebbanga. Tewali kiseera oba generation etabaddeeko na kuyaayaana kukyusa bukulembeze. Era nga buli myaka 10 wabaawo omukulembeze ow'enkizo ateekebwako amaaso n'atunuulirwa nti y'oyo agenda okununula eggwanga, osanga okukyusa mu buyinza. Kino ekintu tukiyina nti no twayinako Ssemwogerere mu gy'ekinaana. Mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza. Ssemwogerere era ye yaddamu okuvuganya mu 96 era n'ayuza gavumenti eno. Naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato, naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo. Era nze nga nyingira obwa kansala nagende wa Ssemwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe ng'era advice tumala kuzijja ku ye. Bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano Ssebaggala n'alinnya mukaawo, naye nga bw'omanyi nti waliwo ebintu ebyamulobera abantu nga bamuwuliriza naye ng'embeera y'ebyobufuzi temukkirizisa kubeera nga atwala ekifo ekyo okumala ebbanga. Besigye n'ayingira mu sizoni. Dr. Besigye bw'ayingira mu sizoni abantu 2 ne bamuwa nationally. Ne bwe twayingirira 26 ng'ebibiina bitandise olwo okusimba kuba 26 lwe lwasooka okuba nti ebibiina by'obufuzi biyingira mu parliament. Bwe twayingirira mu 26 awo politics yali akyali balanced ng'era mu region tubala Alaso Muteso tubalayo gundi, Mwakyoli tubalayo bagundi. Nga eggwanga lyonna musobola okulengera abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo mu kugatta omugatte Uganda esobola okuba nga yejja mu ddubi. 2011 ne tuyingirirwa akakundi ke tutaategeera gye kaava. Simanya ani yakalonda, ani appointinga akakundi okwo okuba nti nno ke kakiikirira politics mu Buganda. Nze mmanyi mu Buganda ekikufuula Omuganda kikaakyo. Abatali mu politics tumanyi nti babeera emmengo ab'ebitiibwa. Naye munange Besigye yajja ne tufuna ekintu kye baayita Suubi. Suubi
ng'erimu quotes abambejja n'abalangira abalina okutegeerera politics w'omu Buganda. Mpuuga, Sseggona, Nambooze, Lukwago, bani abalala Kasibante, mwalimu n'abalaki nga balaba nti be balina okwogera. Abantu bwe balonda nga bo balina eddaala kwe beerinnyisizza. Si bakulu baabika, si bakulu ba political party, naye nga bo bajja kubeera awo bannantagambwako. Baatulugunya ffe ne batugobesa nga akakundi ako kagenda ku radio n'ogendako nga balina kugamba abambejja n'abalangira ba politics batuuse. Gwe Naggayi mufulume kyova olaba nti akakundi ako betugamba okulengeza abantu bannabyabufuzi kikakundi akatandika okuvuma bannabyabufuzi n'okusojja ebibiina nga DP ebyaliwo nga bikuza politics ow'ekitegeevu. Kyova olaba nti bwe babeera mu DP baagisojjanga ne bagijjamu ebyenda ne bakola batya paka we bagisuula. Tewali yasuula DP wabula kakundi ako. Kati fe abaali mu FDC bwe balengera FDC ne bamanya nti eyo tetujja genda ne bakola omukago nga bo batabangulira awo mu masaŋŋanzira tebayingira bibiina. Balina kusigala awo nga bawaŋŋamye be balina amagezi. Simanyi oba abagezi bagapimira kuki kubanga bwe kiba qualification academic si be basingayo. No, abasinga ku abo tebalina na masters, tebalina ki, naye nga balowooza lyensulo y'okutegeera. Abamu ne tusurvivinga akakundi ako ne tubeerawo. Besigye n'akategeera nga akatya akatambulizaawo tikayingira mu FDC naye n'akatongoza mbu ke kategeerera politics mu Buganda. Suubi ne bagilaunchinga mu 2011. 2021 bwejja weevu neereeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu eyali talina kakwate ku bibiina bya bufuzi n'akabonda ako nga takamanyi. Era mu 2021 bwe nalabanga akabondo kasensedde sijja kwogera kye nagamba principal ow'ekitiibwa Ssentamu Bobi Wine. Nemugamba nti naye waliwo ekintu kize kitawaana politics wa wano nga ndaba kikusemberedde. Nali simanyi nti ku magezi kwatudde. He knew what he was doing. Mwebaze Bobi Wine okujja n'atandika okwabya obugugu obubadde bugulumbira mu by'obufuzi kati ye atandise obutundula. Waliwo abantu abamu abaakola embaga nga za biberenge naye ng'ebiberenge byali bya bbeeyi mu biseera byabyo. Abalala ne bafuna emigaati nga keeki y'abakungu. Kyova olaba kibi nnyo okuyingirira omulembe ogutali gugu. Badde nsaba ti abantu abadde mu sizoni ezaayita muleke omulembe gw'abavubuka. Baba bakola ensobi zaabwe bakole ezaabwe. Tudde wabbali tulabe nga tebalina gwe beekwasa. Mutunuulire Bobi. Olwaleero atandise okuggyawo bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti yeffe tusinga amagezi mu byobufuzi. Mwabisomerawa? Who are you? Who gave you the qualification of governance and leadership that is constitutional? Nope. Abavubuka amato, do your thing. It's your season. It's your generation. It's your time to sort out the current political, economic, and social issues.
in the best way you can. But I want the older generation, the Yester generation, to let the current generation try and sort out the issues of our nation without interruption from you. You're the first people who became a nuisance to the political progression of the region. And now, because the tide has changed, you're crying foul. You terrorized the political elite in our generation. So you can no longer do the same to the generation of the youth who've decided to pave their own way. I want to say, Ngawe Bagamba, Mpuga Nesubi, let Nope and Bobby Wine be. Let them be. Thank you so much.